and bangi abakwatibwa. Yes. Naye nze kisinga okunnuma nti the same excuses they give. Gwe bakwata oli naawe excuse nono gwe bakwata naawe excuse n'oli. Kyesimu bwe tuba tuli ku mutimbagano tetulaba biba bigudde ku bannaffe. Kakati olunaku olw'ejjo waliwo gwe baasalira emisango ena luli oba ontegeera kati jjo baadde bazzemu wa kibonerezo ki. Omulimu okuvuma omukulembeze w'eggwanga, okozesa ez'amasimu ezitali zize, okozesa obubi omutimbagano, oba n'omusango mulala guli ki. Kati ate yejje Maduba naye bazze ne bamusomera emigye 6. Ono w'engatto. Era namwe mulimu okuvuma omukulembeze w'eggwanga, okudimiininga Muhoozi ne speaker. Era bonna misango gye gimu. Akantu kafuusa akantu, content yafuuse content. Baba tebalina byakwogerako, baba banoonya kumanyika, tebalina maybe bantu babagambako. Who is to blame? Amazima matuufu ogalaba. Olaba ffe nze mbeera ku mpewo mu mwezi mpumula ennaku 4. That is lwe Sunday. Ate nayo si guarantee nti ogenda wummula. Oba ntegeera kitegeeza nkola ennaku 26. Yes. Naye mu nnaku ezo 26 ate kikale nzija n'embisoma ne binnemu okutegeera naye nga nzize mbisomye. Yes. Saagala ndowooza bantu nti bwenzija no byenjoga biba by'amagezi. Nyinza okuba mbisomye binnemu okutegeera. Naye at least mba mbisomye. Yes. Naye gwe kuba kafaananyi omuntu atunda mu maaso ga kamera nga talina waasomye, talina ka fact nakamu katambudde nako n'ayogera essaawa 2-3 oza aba ayogera ki? Ne live ezo baba sasobola okubeera ku live. There are some gifts TikTok esasulira mu gifts ezo. Okay. So kati problem eriwo nti nno ekintu kye bakola it is content creation. But what kind of content is that? Content oyo gwe bakreatinga tali researched. Talina sources ziri awo ne bakyali mu creatinga. Katugenda okumaliriza kubanga okuvuma okwo okulaba. Nsobola okuvuma ekitundu ky'omubiri kimu n'enkikyusa amannya. Ennyindo n'enjifuula pipe n'enva mu gifuula n'enjivuma naye nga ndi ku nnyindo egyo. Kakati okuvuma n'okuvvoola kwangwa kubanga ebigambo byetusuze tukulya n'atabyogera. Lw'olimanya nti n'ebigambo buli omwe asobola okuvuma buli omwe asobola okuwemula. Gojjonyizeeko omuntu omusirisi olujja omumanya nti bulijjo asirika busirisi. Tetabyogera naye awulira ababyogera era abimanyi. Kakati problem eriwo nti abaana ku mutimbagano kwebali. N'ekyokubiri ekibaleeta ekituufu tebakikola ki? Tebakimanyi. Do they create to make money oba ba creating a kola mannya? Bw'omala okukola erinnya then erikuyamba ki? Kyovala abasinga ku bali ku mutimbagano bagenda okumalizanga bakoze erinnya nga takyasola mu Uganda n'afuluma Uganda. Bw'afuluma alagawa Buwalabu. Gyagenda okukola wakati w'emitwalo 9 n'akadde kamu naki n'ekitundu. So kakati it is upon us for abali ku mutimbagano first of all okuddayo tumanye erinnya tuli mu kuligoba ne tulyagaza ki ekinuza nkibuuza nnyo abantu erinnya olyagala kino kyogoba ocha what's the end goal? Ebintu bye tutannyo okubyogera. 3 other TikTokers are now on remand and expected to return to court on November 25th over similar charges. They include 21-year-old David Sengonzi, alias Lucky Choice, Julius Taebwa, 19, and Isaiah Sekajiri, 28. Kyokka n'ekyokubiri bw'otunuulira age bracket y'abaana bonna bali wakati w'emyaka 17 kwa 27. Ekinuma mu bulamu kye balina ndowooza TikTok account na following eno nnene. Because baana bato, because omwana kati w'emyaka 19 omusuubiramu ki? Nedda. No, the truth is, amayinza saa nnyo kujja no ku mpewo to create a life that doesn't exist. Yeah. At 19 I was no one. Oba ontegeera. 19 naisana kwekolera decision ya lugoye. Kakati nabo mukisa gwa Uganda kituwangala muntu at 19 bato ina kyokola ki? Nebo kye batusinzeeko nti mu generation yabe smartphone ziri buli wamu. Nani agulira abaana abamasi? Nina gwe nalaba wano muto already ina iPhone 16. Yes. I'm like how? Kati buli maso ofuna smartphone mu mfuna ye gyakola ki? Yagifunyemu. Yes. Kakati ate ne aliwe apps zino zeetaaga sente ziggulawo. Kakati ekizibu ekiri buli omu ayagala kufuna ku linnya eryo. Ate waliwo endowooza erowoozesezza abantu nti ekyamazima bw'obuukira abantu ofuuka waaki
ate ne wabaawo ab'amaanyi ababuukidde ne bafuuka ab'amaki ab'amaanyi lwakuba ate ofuuse ow'amaanyi naye ate ekigo kye bagwa kibimu kati ate n'ekirala kino ekyajjamu ng'omuntu najja n'abuukira omukulembeze w'eggwanga ne mumupadoninga namumukuba ne mwekubya naye ebifaananyi kirina abantu bekisikiriza okugamba oba nange bwe naamuwaamu ne banankwata omukulu anansanga nankuba ebifaananyi so nsaba ne bakama baffe abatutwala oli waba afunye omukulembeze w'eggwanga n'obanga omulidde omanye muzadde alina time gy'atuukanga alaba omwana waabo naye n'agamba kamuleke omuzadde asobola okuba nga ali mu mmotoka n'ayita ku mwana we ng'atambuza ebigere n'agamba bwe naamutwalako kamuleke wano asalewo kati badde esa gavumenti bo bano baana bato ebeera enzadde eri baana abo era batusazewo basaavinge ensaba basaavinge we banaayita waawo osanga kijja kuyambako okukakkanya abalala ekinnuma nti ate abalala tebali mu kuyigira ku bana abalala kubanga era n'ababaddeyo abakwatiddwa bangi naye abaliyo mu makomera batono ekicreating endowooza nti kituufu bajja kukukwata bakomyewo then of ne public sympathy vote oteebwe awo nga tuvuddewo olunaku olw'ejjo Hajji yakomezeddwawo mu kkooti Hajji Muhoozi